Bebe Cool list yo wenjogerera mukwano yafulumye dda era amanya ngayina maaso awo ani yafulumiddeko ani atajiddeko amanya gonna ngayina. Pastor Bujingo atabukidde Pastor Kakande oluvannyuma lw'okuvaayo n'asaba endiga ze emitwalo 55. Fifi da Queen naye muyina mukwano mu maaso awo. Munnaye mukyala Bindeeba yaba akyali munnaye bayawukana dda ojulizi nabo mbuyina mu maaso awo nenga mugamba mutya Kingsaha ebibye mbiyina kasubire muli bulungi mbu Rema Namakula ekimuganya okubeera ku list tamanyi kuyimba mukama katonda kansubire muli bulungi. Tamale mirundi Junior atabukidde Shira Gashumba okufa obufi kyatamuvumye nga kye kitaliyo mu nsi eno. Pamimba saa video mujimpereka like era nesaba mukwano gwe nakana kusubscribinga wano ku Binzani Sofia ero nyigene mu notification bell oleme kusubanga buli kimu kyonna kimbeera nteekayo kuba singa obonyize mu notification bell gonna amawulire oba ogenda gafuna mbujjuvu nenga kanga kutuuseeko nga bwe gali mbulambalamba. Entyo nkutandise ne list ya Bebe Cool munnaye eno list buli omu yabadde agiyindiridde naye nga sinaba gikutuusaako maaso awo nina ate era video ya Bebe Cool ng'ayogera ku Kingsaha luno oluyimba lwe yata olwazzaakayo munnaye Bebe Cool list kino kijja abantu enviiri ku mutwe Grenade official muteeka mu nnamba emu era nga wolabaawo Mudra abadde namba 2 Azawi namba 3 Wayik Benda namba 4 Johnny Black namba 5 Eddie Kenzo namba 6 Jose Chameleone namba 7 Spice Diana namba 8 Kauna Ntongo namba 9 Shiba Kalungi namba 10 Ricky Mali namba 11 Katale Yane Kandi namba 12 Kingsaha namba 13 munnaye kino buli omu abadde amanyi Kingsaha tagenda kufulumira ku eno list naye munnaye Bebe Cool amazina akikola Bebe Cool agambye Kingsaha yabadde alina okuba namba 1 naye obuzibu kwe bulimba oluyimba lwazzaakayo yaluyimba nga luvuma abayimbi ngenda okuteerako mu kavidiyo akati awadde ensonga munnaye bantu bamubuuziza Rema Namakula ku nnyimba zaakubye lwaki tabadde kagambye ayo mu list ye tali bamu ate yatalibeerako mbu kuba ye byayimba tabiraba tamanyi kuyimba talina yadde na kimu kyonna kyamulaba mu bibiri ku sayidi ezeeyo munnaye nenga ngenda kuteerako wano video ate ng'ayogera ku Kingsaha then tumale tuyongereyo n'amawulire amalala ninayo Wagashira Gashumba awo Pastor Bujingo kye kimujje mu mbeera byonna nangenda kuba mbikutuusaako Shiba Kalungi agambye ekimuteeseza mu nnamba eyo munnaye guno omwaka ye byamutabukako bubi nnyo. The reason lwaki mbagamba ku luyimba olwo lwazzaakayo nti singa teyali Bebe Cool kuvuma Bebe Cool telwalikoze lwansonga yate ennyimba endala nyingi naye zolo okuba tavumirako Bebe tezaayitawo tewali amanyi na lumu. But Saha is a great artist. That's what I said first. He's a very good artist. Good voice. There are so many good that's what I'm saying. Lwaki yes bakuweje okuvuma Bebe because the songs zakayo losokanira obaawo but ogamba bino byadilibingiramu nga performinga. Let me tell you this, leka kwefula muzibe gundi tosobola kugenda ku events nga bovuma omuntu amakage omukyala mu luyimba lwaki tabikolera mu nnyimba endala kati era yalicordinze n'olulala byagenda akola naye nso okugamba nti ebyo bikola lwakuba Bebe alinayo ba enemies abakubira enduulu ku ssaawa eyo naye unfortunately ba enemies era bongera kuziika kuba tebakubuulira amazima baba bagamanyi. Okay? Bebe Cool tosamukoonako mwekoonako n'ogwa tutisiye muntu gwo obuzibu buno bwaveera ku listi byali ku listi but tekyali kya warning kyali kya kwogera ku drugs usage misuse of drugs. Okay? And yet today as we speak era mwenna abalaba TV njagala mubeere very careful mulekeraho okuwaga kintu ekyo nakibagamba we lost radio mu bintu ebyekisiru mama ali eri akaaba mwana we yafa lwansonga muli bankwe bantu temubuli omwana saali ku kitanda nagambye abantu basatu ababeera bakuba pembere mbwembu miki simanyi muveeko benjaga ye mufudde wakabi okuzimba ennyumba kati ennyumba nagisulamu ali mu ntaana. Ate bya Bebe Cool list nga tubitadde ku bbali munnaye kankuvuge butereevu paka wa mukyala Bindeeba ye akyali mukyala Bindeeba kuba already mbu bayawukana dda munnaye nga amawulire gabadde gatambula nga bagamba rape takyapostingako okutero leero oli mabega kaawo nga beera mupostinga buli kadde munnange rape yalaba ebiri bityo n'agenda n'anoonya ebifaananyi ebikadde byebyekwasa edda ne Mr. Cocktail munnaye n'agenda n'ayipostinga basoshoyinirosi bali balaba edduka banoonyeza olwayipostinga
atize munange ni basho inyo bagamba mchala totulimba bino ebifaananyi wali wakola ki wali wabipostinga mu November nga mukaaga okitegeera 2022 ate kati buno obudde tuli mu ki n'obudde tuli mu 2023 bali ya November nga mukaaga okitegeera oyali yakoma bino ebifaananyi oyali yabipostinga ate munange yabe kimuyitiddeko bayitiridde omusabula side zeno neri nagamba kankoleki kampostinge ne munayi bibiri ku side eziyo kyo munayi bayawukana dda bindeba yafuna omukazi omulala oluvannyuma lw'okugamba rape yeruse rape n'agaana okolaki n'agaana okwerusa bindeba n'agamba ati munange ennaku zino njagala kimyula ekiddugavu nkirabyeko kyekirabyeko ne kati ate kanonyeyo ne ku kimyula bibiri mu side ezeeyo ate bannaye maziga ameerere wa rape kyenyinza obbagamba maziga ameerere kuba yagiyo post gye yali yapostinga edda ate naddamu n'agipostinga. Bakwano ntwala omukisa guno bategeeza nti kwota y'omukisa esinga kilo y'amagezi 223 mukimanye kakwota kw'omukisa ako kasinga kilo y'amagezi konno akagamba akatono fifida kwine kasuudu balisaako katono naye ate kalimu eggumba ate nga kutuddeko wa Pastor Bujingo munago navudde mu mbeera emabega kawo nabayitako Pastor Kakande nga awadde etteeka ng'agambye buli ndiga eyo nayo neyagala ogisabira essaala ey'enjawulo emuwe emitwalo ameka 55 bannange Pastor Bujingo kimujja enviiri ku mutwe si ye yekka ne bapasita abalala agawe bandaye ensinga kino sikiraba nga tulagawo wano kwegamba kati simanyi munnange oba saara kyeyo oba ebeera ya bugagga oba Nentebo zinonyeza bano nezigaana linnya ku nnyonyi naye ng'enkomerero ya byonna oyagala naawe obeere n'ennyumba ennungi oyagala naawe obeere n'obulamu obweyagaza ibwo ozinoonya nezigaana linnya ku nnyonyi waliwo abantu nga sente zo teziri wano kyova olaba sivumirira 10 ku kinnaakyo abantu okulinya ennyonyi ogenda okukola ne bongamba nti abantu bafiirayo musumba abantu bafiirayo ne wano bafa amalalo gewammwe galiko bafiireeyo waliyo abantu nga sente talizifuna bw'atalirinnya nnyonyi wano nga tuwaliwo sente ze gendayo bigaane buganye okomewo buli ekigaana tokiremerangako ngambye eki buli ekigaana tokire. Shira Gashumba muwala wa Franka Gashumba. Shira Gashumba nali ku bbaala erimu n'omboggolera mu bantu. It is not the first time Shira Gashumba ngonziramu bubi. Recently nakunga 2 emabega nabaddawo ku Garden City. I had bought myself a table ku Garden City. Mbanyeze motoyo okufuka kwe kusanga Shira Gashumba. Nengambo wange nze Junior siita ku bantu. Lwaki sigenda Shira Gashumba ne mubuuza akanagamba Junior yampiseeko. Omanyi Shira Gashumba bwe yaŋŋamba. Nga nyenzo mubuuza. Shira Gashumba yaŋŋamba, wait there. I'm still talking to someone. Ne mugamba Shira Gashumba. You are talking to technocrat Tamale Merondi Junior. Omanyi Shira bwe yaŋŋamba, I know. Olwaddako Shira yamboggolera mu bantu. How do you shout me at people? Just because I have come to greet you. As a good sign, as a gesture. Shira Gashumba wamboggolera mu bantu. And it's not the first time. No matter no abantu kyokoze kikyamu, then you had to send me your friend. Shira Gashumba kankubuulire kendeezaako mama. Nze Shira Gashumba, I like you because of your father. Period. Because of Franka Gashumba. Era sigati yali tata Franka Gashumba. Shira Gashumba sigana kuvuma dda. Sigana kuvuma dda. Lwaku manyo inengeri gyo tulabamu mu bantu Shira Gashumba. No tulabanga fa bawansi. Shira Gashumba, we are not inferior. Just by the mere fact that omuntu azokubuuzaako, it is a good sign of a gesture mu bantu abasoma mu university. But you can't know that way that wasoma na university wajimalaako. That's why Shira Gashumba, you can't know that. Stop Shira Gashumba disrespecting me to the public. If you don't want to talk to me, period, it's okay. Nze segula. I just like you because of your father. Period. It is enough. I have had enough of Shira Gashumba.
okupisangamu amaaso n'otuyisaamu amaaso omuntu azze okubuuza mubuuzeeko nenunga omanyi ssebo Kiragasumba bwe yaŋŋamba wait for me there I'm still talking to somebody nenkomawo ne mugala Kiragasumba I think you don't know me you're talking to kugamba yanfuulira ddala owaala ate nga si gwe gusoose ne Anko Gashumba gamba muwala wo Kiragasumba alekerawo okupisaamu amaaso mu bantu. It's enough. I have had enough. By the time I have said this, I have had enough. I have had enough. Yes, yes, yes. He belittles me. You belittle me like a dog. Over what? I have never. And I don't think that I will do that. I can't. He's a younger girl, just like any other girl. Kiragasumba mutonga omuwala yenna. She has the fame, which she can't control, which is okay. But Kiragasumba, your dad calls me. Tata wankubira. We talk at length. Negwe buli wenkusanga manyi ompisaamu amaaso, ompisanga buno nze sikola mabala Kiragasumba. I'm not those younger boys over mukola mabala. I'm a senior technocrat. Nenu twisamu amaso no tubogolera mbantu. Kiragasumba, that nonsense should stop immediately. I rarely get annoyed. Then when something has been done not once to me, not twice, omayiro achi nalina kuleka lwatatawo. But I'm tired. Kwa yokumanyira. Nze sikola mwabo bala bala bwa mwenza. I'm not a script dancer.